You were trespassing on it. Abagaga be Muyenga Hassan Alwe ne Kibowa Asman abaludde nga bagugulano lw'ettaka kooti bwe yalagira batule bakanye beewunyiza ate okulaba nga kooti efulumiza ekiragiro ekyokubiri ekyawukana n'ekyasooka. Kino kibadde kiragira omugaga Hassan Alwe okuleka ekkubo mu kifo eriri munne Kibowa asigale ng'alikozesa okutuusa kooti lw'enaawa ensala yaayo. And this is the whole trick about us being delayed for justice just because he should continue with this construction. And we should wait and watch him pass through our land. Era Alwe alagiddwa okujja konteina ze we yazissa n'obutabako kyaddamu kukolera ku ttaka eryo okutuusa ng'ensonga ziwedde so nga munne Kibowa agenda maaso n'okuzimba. Munnamateeka wa Alwe Najib Mujuzi agambye nti tebannakkiriziganya na byasaliddwawo nga ne bwe kityo bagenda mu kooti enkulu ye beebasalirawo kubanga ekiragiro kiweereddwa kyekubidde nga bo bannannyini kifo abalina n'ekyapa tebafiiriddwako. Owekitiibwa omulamuzi Yorokamu Bamwine nga tumusaba fayiro eno agitululemu atutabaganye bwe tulema agiwe abalamuzi abalala omusango baguwulire oba oliawo gunaggwa mirembe. Omugaga Hassan Alwe asabye ekitongole kya KCC okutunula mu nsonga zino amangu ddala kubanga bombi kyekyabagabira pulaani ng'agamba nti ye mwetegefu okugenda mu nteesaganya nga kooti bwe yabasaba kyokka munneesi byaliko. Because up to now they are also hiding, they have not come clear. This really shows you that there is something which is not right happening in the judiciary and KCCA. Omugaga Kibowa bw'atuukiridwa ku lukomo lw'essimu aganye okubaako n'ekyayogera ng'agamba nti ensonga zino ziri mu kooti era ng'egenda kutuula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano. 15 omwezi ogujja tujja kubeera mu kooti naye ebintu biri mu kooti tebagenda nga basamasama nabyo abali civilized. Ensonga z'ettaka lino tuludde nga tuzikulaga ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu. Omugaga Kibowa bwe yasimba emmotoka ez'ebbeeyi mu kkubo lino ng'aziyiza munne Alwe okuli wakatawo bwe yali atuusizza ekiseera ekyokozesa ettaka ly'ekkubo lino mwe liyita. Poliisi yayingira mu nsonga zino n'etuuka n'okusiba Kibowa ku mpingu n'atwalibwa ng'agezaako okugiremesa okutuukiriza ekiragiro kya kooti ekyasooka ekyali eky'okuggyawo emmotoka mu kkubo lino. Alwe yakozesa ettaka lye. Kooti era yawalirizibwa okutuuka ku ttaka erikayanirwa n'erirambula era n'ebasaba bateeseganye mu nnaku 2 ekitaaliwo.